bo balowooza nti gavumenti teriiwo mu bye bakola byonna yebase teriiwo nti ujja kulangirira kino ekyalangirira wano miliyoni z'abantu 2 kati oba ogenda kuyingiza miliyoni z'abantu 2 mu kibuga siteeti teriiwo naye gavumenti ekukkirize ujje weekalakazize mu kibuga weno n'ebintu kuba yakirabako nti Besigye yali ava bweru pulezidenti n'alagira nti mubagambe Besigye Kenya Airways emuleete atuuke ku kisaawe agende ewuwe. We fought for freedom. No Ugandans should remain outside the country because we have ceremonies here. Besigye yalemerawo kewosi kiki yakola bakuba n'emmotoka z'abapulezidenti abazze okulayira. I was summoned to a Nigerian court nga esobaayo nga bababuuza lwaki mwakkiriza okugenda mu fulakasi eyo. Kakati balowooza nti olangirira ku leedi Bahamasi bamaze kulangirira nti tugenda kuba Isirairi. Mwe lwaki temugamba bannange abantu baffe mwenna Bobi Wine mujja mulabira wa Bobi Wine mujja mulabira wuwe ng'ate mutegese ekirala. But the way they talk is as if the state is not there, is as if they also have powers in this country, is as if there is no leader. A leader who is anarchy. Uyo musangawo. Nti leader kirize. Nti waliwo abamobilizinze miliyoni z'abantu 2 ziyingira ekibuga. Azinga emikono. Bwe basibira mu State House. They have no strategies. That's their problem. Walabe ekyambalo ky'omulyo y'omyoyo ekyasuuliddwa. Wa. Ku Mandi. Bwe kasa weeteeka ekiwuka kasa ekyeteeka mu bisasiro wakiyoleramu. Yes, why is it that this man only? Ekiwuka kasa kyeteeka mu bisasiro. Nga kuliko n'omusaalaba? There are many religious leaders bensanga mu kibuga muno nga babyabadde abali fake. Dignity yegisangawo. Kankubuulire. Kamiliyoni oyo omulaba. Yali azanya bino byemuzanya ebyokutteewo. Ebeno pool. Azanya pool. Kakati n'afumita general w'ekiti ekyo naye yaliyo. Leka musimba oluyi. The general ran away. Bakubuuza general wabaddewo. Dignity bw'oba ogikuumira ekifo mubeera. Ntizo mutamivu nankubira mu kafo oluyi n'enjogera. I ran away. Kubanga n'omuwabira tosobola muwabira. Ani wabadde okimyeyo kiri kifo ky'abatamivu. Kakati omutamivu bw'abakobye. Ate bw'oba ng'oli ne ku kyalo bwe muba mulwana nnyo ne mukazi wo omu kumwatta munne. Ezo ntalo zaabo. Abo baludde. Abo abatamivu abo be baleekana kozesa ekyalo kirumbiddwa ababbi. So to protect your dignity, oyina ebifo by'otagendamu. Kati Munaddini yagenze mazina g'enkima. Banne bonna baabaddeyo. Ate baali sabe bameka. Kakati mwe bannaddiini mukyalina valuation. Ng'eruwero baatwala omusajja alina omusalaba nga si Yesu. Omusalaba nagwo bagujje baali bakumukubya. Naye watugambye wazzeeyo biri wabirese. This is what you mean. Nze bagamba nvuma abantu alabye ansimbudde oluyi. Mugamba ntamira naye wali ansimbudde oluyi. Nze ntambula mu kibuga omwo. Jangu otubuulizeko n'olaba akali awo. Mudde kati kuba balowooza tunoonya bululu. Mujja kati mbagamba mukajje wakagwagwako oba nze ngenda. Kuba kajja kunkyapa oluyi esasi. Mujjewo akantu nze bano balowooza nti gavumenti teriiwo. Our problem is politics. Their perception about politics. Nti omusajja Minister Justice n'akugamba nti tuteese ku kukyusa obuyinza. Is it a kingdom? Monarchy. Mukuba akalulu Museveni aveewo. Don't sweet talk him. Mbabuuza bulijjo nti Brazil yatwala ekikopo kya World Cup emirundi emeka. Bateesa nayo. They trained. Ne bakikubira n'ewaabwe waayo. Mutya Museveni ate gye munaakoma omutya ng'akomawo.
tewali term limits, tewali age limits. Why don't you sit down and study other countries where entrenched leaders have been defeated in an election? Mwene mumusabira kufa. Mulinga abomu butali. Jaja, uyabakasoma abamazewo bayaleta muyita mutya mukokota. I look what how he deals with these customers. Abebaza, abaniriza. Yes. Era mu Abazi bawo obuvera bwabwerere. Marketing bakugamba. Think about a new entrant. Nti muzemu omuntu mu market omulala. Azze okuvuganya nawe. Supermarket z'abantu. Ne munga nti azze kuloga tumayo. Oyinza okubanga commodity gy'otunda eri expensive nga wajjawo endala. The price of a commodity remains high as long as there are no competitive substitutes. Kakati gwe kato kyatunda. Oyina renti y'amaanyi nnyo. Naye ng'ate waliwo. Nti renti yo gyagima lyakubya otunda gw'obiyinawo ekoyina monopoly. Nti nedda. Yate ne monopoly tukiyita competitive monopoly. Nti Coca-Cola waali ne Pepsi waali. Competitive si gwe ka producer w'ekintu. Kakati bano bonna ab'ebyobufuzi, that's their problem. Teri agenda kukukkiriza ozanyire mu kibuga ote economy mboka ejja kwaka kakati awe okujjako nga weak government ekyokwekalakaasa is not an issue. Aba DP abo bekalakaasira nkasita tukola constitution. What happened? Then kibonuka yekandaga n'afuluma yafuna muki yagenda okwekandaga okudanga lwedi bekandaga era lwe bamujjako kwegamba gwe oboti yasoma budget abaddipi ne bekandaga ne bafuluma budget yakola never storm out of a meeting unless you undermine the quorum. Bw'obanga okwandamayininga kukola mukitegeeza nti ffe bwe tuvaamu temutuula pulira ekyokubiri nti tulina gavumenti za njawulo nazo tebazimanyi kyova ogamba bakugamba tutuule tukole conference ate mutuule mwabakola constitution. The constitution is clear. Singa Museveni bukeera ku makya ng'afudde olwaleero it was provided before gwe gwotayagala ye vice president kyogere nti vice president yaliwo simwagala oba is incapable. But the vice president takes over power for 90 days and organizes fresh election. Kuba si vice president for continuity. Nti yajjira ku ballot emu ne Museveni oyo wa continuity amala ekisanja kyabwe. Owaawa nti yajjira ku kisanja na Museveni ku ballot emu. Is not your vice president for continuity. Ono organizes election ne bagulwe ne bayingiramu. Kati gwe mbuulira mawe yasoma amateeka wakugambira ntulina virtue. Ewa once you make olugi n'oluteeka mu nnyumba kyogula kirina okwadigisenga n'olugi kisobola okuyitawo nti ekitanda nkiguze naye kinaayitawo wali kyasembolingira mu kisenge olugi kinene okusinga ki omulyango. kakati constitution y'eggwanga tukiyita paradigm. Mwakola olugi lwammwe nene constitution temugimanyi. Even if Museveni is sick, is provided for. Nti tulina okufuna transition erirudde wa stupidity. Transition ovudde Dubai n'otuuka Entebbe n'ova mulimu transition okutuuka eka. Olubuto we balufunira n'omukazi wazaalira ye transition. Baby abeera transition. Is part of the area factors. Kakati anti wabeerawo omwana wabeera bebi omyezi 6 adolescence. Kakati mu Uganda temusobola kubeeramu transition. Transition yaliwo 1986 to 95 mukola constitution the paradigm. Ebintu byonna mulifaali abasiraamu mmwe mulifaali kyojja okijjeewa okijjeewa mpulira muyinayo ge bayita amateeka ga Fiji. Amateeka ga Fiji tubiri mu kulana ntukuvubyamu naye tubuuza constitution gye tusomamu yagamba ki? Abaaliwo tebamanya nti beggalirayo ab'enkya. Transition yaliwo 86 era kyembagamba nti Museveni
yabasinza nnyo amagezi okuva mu 86 okutuuka mu 95 constitution teyaliiwo mwamala emyaka 9 egy'omwana bwazaalibwa eyo 0 ekyo tugimubalira 0 erimu n'ekiiso kakati bwemwakola constitution nemudda mu movement system eyo 0 kali koogera n'ogaa nti egyo emyaka tugibala oza dediyazi kakati genkubuuze mukunji oli wa dini nze ndi musajja mukatuliki kakati bwobanga omaze ne mukazi w'emyaka 4 bwe mubakattibwa mu bufumbo obutukuvu obalaana mugumu awo ogamba gino tubadde ffenna gino gyegyobufumbo eri 0 okusinza ku Tennessee eyo 0 abadde mukwano go nga muli mu byakwepiikya bya oba bibadde birungi lwaki mugenze mu kyaki kati otandikiraawo emyaka gumu mu bufumbo obutukuvu okwongerako ayo nga tubadde ffenna naye mu bufumbo abaana baba bakibyo gyokebere ku bbaluwa y'abatisimu ey'abakatoliki irigo era ffe abaana omwana wa kibi irigo ku bbaluwa y'abatisimu oli irigo kubanga ne mu kooti omwami bw'afa tebakubala kati ate bakubalanga mukwano bazinga wayanjula omukazi mu condition n'ogenda ewaabwe n'oba waaki era musiraamu omwana gw'ozadde nga toli muwoowe abeera wa mukyala ate n'omusajja taata w'omwana takkirizibwa gaba mwana oyo w'omuwala aba temumanyi byabufuzi bibatabula omubaka palamenti bamukwatanga egundi obwobwaka bu palamenti tatambula nabwo era beewola nnyo ssente basalawo obutakkiriza bamanerendazi mu palamenti kubayolerayo but otherwise you are an ordinary citizen like others n'abamawulire bebagamba babakubye where do you gwe tokitegeera there is no story what's your life kituufu notwala ku kamera ogunene murayoti kubanga otaddeko akabiiti akagundi kakatulamboogo otwale bye bakoze ebikolobero if I'm arrested in a soup ne banjolibala identifying myself until the following morning in the cell